nga ate obwenzi obuli Canaan bannange mbabuulire wangi obwenzi obuli Canaan bwali babusiga ne bakamerameni abo ng'omwana abeera abo bakamerameni abasulayo simanyi bagenda mu overnight na biki omwana abeera n'abawala nga bataano ono atudde wali oli ali wali omulala wali kati ekiro overnight buli omu yeesunga ani asula n'ani kwega abaana bali ku sooti beesunga nnyo overnight baganye overnight naddala bakola nkamera ati abo baveeko mwennyini mu kyaki obwenzi obuli wali omwana abeera alina atendereza n'olowooza nti nno mukama ali kujja muno na ssaawa eyo amutwala tyali sososoholye nga nawe otyokola naye ekiro bye bakola omwana n'abeera ku ngoma nga yakuba engoma naye n'omusanga mu kifo ekimu nogamba newekanga n'okwekanga nogamba nze Pacho mbadde ndowooza nze yali badde eno ono naye gyali Pacho linda ku biki byo ate kati mbadde sibule biki byo walava obwenzi buli ku baana abeeyita abaweereza mu kyaki eyo obwenzi buli ku bali butonnya bwe butya nti babujja ku kitaabwe kati maama wo abeera omuvumi oba kinaweero automatically okula oli muvumi kati era oyo nze bwe yanteekako n'oyo nani obwenzi buli ku kyaki eyo olaba bulekesaawo n'embaga ono n'alinda kakati no waliyo olunaku waliyo omuwala omu nga abawala babiri bonna nga bali kulinda muvubuka omu genda bbanjula tonnabimanyako ebyo bali ku kyaki nabo ku kyaki eyo balina katuuti bazina mwoyo wa mukama biki kitegeera obwenzi buli ku kyaki eyo nowe mindi asena kugamba obuli wali eri tebwenkanika mulungeza tuzogamba buli ani match buli ani rival tebuvuganyizikika obwenzi buli wali mbu overnight webeera overnight condoms zinoonyaawo ki kuba ogenda gendawo enkeera nga condoms aguddewo ziri eri yonna gye babadde basabira na biki ziba zinoonyaayo ki abo no be bayambye ne bakozesaako ku condom mabega w'ekituuti wabeerangayo kitenti ne gundi ne container abaana nga gye kiggweera ogenda nga agenza ofuuka owulira amaloboozi ag'eggwanga n'ogamba ye twazze mu overnight twazze mu kiki kino simu yange agala kungoba eno shayi zaaka ino gibeerangako ali omukubira mubuuze waali lindako nze ndi ku buntu butono nnyo obwenzi ne bakugamba oyo Pacho enkya tojja mumuwasa oyo mudokolo oba muki twagala owasa eggwanga bweriti kati oyo muleke wakoze introduction ya sente iwe muko okoba ki ndi wano ku show ne Pacho nze byayogera binnemye oli waba wandize jangu kuba mbwenu kukanana nimba olumu bakwesaga ne condom overnight gwese linda Pacho lindako ikinenga tewali muntu mulala yenna musoma Bugingo yali oba akwanako oba apart from makula by then maybe ayinza okuba nga yali gyali naye nga si waawo muki mu kampani eyo kuba waliwo omukyala atukula brown bwati mukyala munyarwanda avuga jeep yajjanga era nga ye bwajja bazze ku ssaawa 4 teri kuddamu kulaba mukulu teri kuddamu mulaba kati oyo gwe twali tukola ki nga suspecting awakola ki they been that office there but no more thing paka jeep wenavaawo oba baali basomanga byawandiikibwa mumanya mutya bayinza okuba naye ebiro ebyawandiikibwa nga we byagudi biyite binagira ebya Teddy okwawukana okukola kuti ebyo byali tebinaba ali waka taliiwaawo ono naye ali awo mu kaofisi akyavuya buvuye tannamukwasaganya bulungi kubanga wemba mugenda kusoma ebyawandiikibwa ogira otya mu kantu bwe kati kansolingi ebaaba bajjanga mu kansolingi lwakuba kansolingi yagikubanga ceeka eno yali yani ono yali alina gwe yanyumizanga na buli omu awo nga yakitegeera nti kintu ki ngaawo makulu awo nga tannajja mu kifaananyi ndooza nga kali awo nga akyali awo bwatyo naye nga ffe oli gwe tukola ki ate akajipu badde sikamanyi oh my god waba gyali eyo yemanyi
kisoboka okubeera nga like makula yeyeetega si kisoboka kuba nze namwesangira nze kennyini nga yambadde kapatula kakoma eno naye okumanya nga banaye ebintu by'omukwano bizibu oba kwolo bannange oba yeesiiga butto nga yenna ameremeeta muno oba yali yeesiize butto simanyi kati nze ngenda oyingira mu ofiisi ng'ali mu kapatula kampi nnyo bwe kati yali n'akaleesu ng'akasudde oba baali bava kukola ki kyesimanyi kuba nze enkonkona nnyingira omanyi bino ebyekizungu byokonkona n'oyingira mukitegeera gwe kyeka bakubindako n'ekiruyi kati waliwo wamma kati kati ntegedde obusungu bwe buva ku kituuti bwe yakuvumira make-up biki byonna kati ekikyo kisukka nkitegereka kikyo kisukka tekiriimu kitegeera kuba nze nabeesangira kitegeera era kwolwo lwe nawanika ne ŋŋamba ho kati wano teri kuddamu kwogera na kunyumya na mukyalo ono bigambo bisukka 2-3 kuba enkolagana ye n'omukulu kati ki esusse weeyina okukola ki ekyo yakimanyira oba wagenda okigwiramu nga byali byatandika dda okutambula yes byali byangatandisa big suspectinga kubanga tewaaliwo omuntu yatuulanga mu mmotoka y'omukulu not even the wife naye ono simanyi tugenda gyendi waliyo omulongooti ogugira ki ng'ono yeeyingiza cwi mu mmotoka nga bagenze simanyi 40 bagenze ku mulongooti gweyo simanyi jjinja waliyo kyebembaale okitegeera naye ne twebuuza music manager ne ebyemirongooti omwali gendeddemu oba engineer oba babasanga ngeri so nga oba olina amagezi okola ki otegeera nti emirongooti bagenze wamulabako obuntu obwamukuba manyi buli obulwadde bwedda babuyitanga oba simaama nikwambie oba simaama biki nawuliranga ku bazadde baffe kuba nze tatange yali musirikale so nga tuwulira emboozi bazinyeze ozimanyi zikuba omubiri gwonna zakuba oli wala yaliko musirikale naye siku zino entalo zalwanye ngaolina oli 22 olina x wa 52 olina omusajja wa 52 nga lwaki ofuna birwadde ng'ebi sebbanga limaze emyaka esajja omaze kusooti bino byonna nagubadde obimanyi ng'ayina tasobola kwambala ngoye nnyimpi gwe mugamba aveeyo azambale ebifaananyi waliwo ekyo byeba matovu yaŋŋambye era nga bw'aba akuyambye ayambala bucupa buno bupayipu ne bukola ki ne tasobola nakwambala lwe lukoma muno byamukuba omubiri gwonna so this black biri awo mpozi nga kati yanaabako ebimu ne bikola ki sente weerya sente kati weziri biyinza okuba byakola ki nenyongera okujjukiza nti gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda ali mu kibuga Kampala ali eweerwa eggwanga naye nga business zo zikolera mu ggwanga Uganda osobola okwekwata banaffe aba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era basobola okubeera nga basiiga ekizimbe ky'olangi okwetolera eggwanga Uganda wonna ojja kubeera nga owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa ekizimbe ekikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face ekizimbe ekigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. Brand Pro Property Services Uganda Limited omukulu Ivan yantegeezezza nti mwabali e Dubai yes estate says zolaba butereevu nnyo ziri available osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente oba oyagala lyeso ogenda maaso okukolera emirimu gyo eweeru eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA saako ne India sofa osobola okubeera nga ofuna ennyumba yes saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda osobola ofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna era ojja kubeera nga obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata weetaaga musaveya weetaaga ki buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga beekwata Brand Property Services Uganda Limited. Second chance for Busoga ye charity drive je tukola ne muganda wange Isaac 1K era nga twagenda ebugwe ne tukola pilot study bye twasangayo byatwewunyisa nga mbizambira mu programs zitali zimu so twetaaga okubeera nga tuyamba tuzza essuubi oba tukomyawo essuubi saako n'okusaba Mukama Katonda okuwa omukisa ogwokubiri eri
Busoga region. Busoga region ze zimu ku region ze ziri impoverished oba ezisingamu obwavu behind Karamoja. Era tukkiriza nti tusobola okukwataganira awamu okulaba nga tuzza essuubi naye tugenda kukozesa sekita y'ebyenjigiriza era taamu ebulako nnaku ntono nnyo okubeera nga eddamu naye twagala okubeera nga abaana abawala tubatwalira sanitary pads n'abalala bonna tetwagala kusosola nti ate train oba teach a girl child no twagala tubeere n'omugigi nga gwonna guli equally educated. So we are donating scholastic materials, sanitary pads ne learning materials nga bwe tuze tubategeeza so tubeera nga otutukira ku namba zaffe ez'essimu mwebale already donations that to receiving banangu thank you so much era tamwe nagenda okutambulako ennaku 2-3 nga tuli bugweri tugaba ebintu ebyo byemutuwadde era tubebaliza ddala okubeera nga mutulegaseko mu campaign eno. Yes, abakulu bali ku Uganda njagala tugende mu maaso ne Pacho. Pacho wokomye wali eri wakulu nnyo ekibuzo kiri kyendese kiki ekivuga omukulu kaakati cause si yono gwe twali tumanyi omukulu kiki ekimuvuga kiki ekimuwaga kati okutuuka n'okufuna service ng'ali ku muntu avuma buvumi ku kituuti. Olabe kyamono nakyo kiri kyenkugambye nti omuntu wabeera nga munywi abadde tanywangako n'omwaka bbiya n'akanywa ate yawomera okusinga gwe yatandika edda nga buli kaseera kawaye tugende eri tuguleko kamasinike tugira tunywamukko ako kawarajo kamanyi ke bayita masinike sikalabangako gyekali so kakati omukazi ono yali so desperate ng'anoonya musajja ate mu kunoonya omusajja by the way okutuuka nno omukulu oyo okugwa mu gaapu ze obulungi awo ng'amaze okwegattayo n'abantu nga 3-4 kitegeera ku kitebe ono okugwa mu gaapu ze bulungi nga walinawo era ndowooza kyalinawo paka kati yeegattako awo n'abantu nga 3 oba 4 ani omusumba oba omuwala ate yagamba nti kumpi abantu babala batono nnyo bantu kati omuntu atuulaawo nakugamba leero x omuloya enkya x owagundi kati wootukira n'okubeera ne x nga x oyo mu this traditional whatever zakolwa musawo muganda alina x omusawo muganda ali wali kanyanya izit kanyanya mpereero ye bamuyitaani neerabidde n'amanya fe tugenda ovaayo nga tulina Bwiino okujja okumuwa bannayuganda so kusoota ebbanga lyomwali oba ebbanga lyewali edakiri wamalayo Musumba Bujjingo si yali ali ku makula yekka basookawo ne bamuyisayisaamu eggaali awo kati ono ye yagwa mu mbiize ndowooza engeri gye yagambanga nti ekawe yali aludde okulyako k'omugundi osegeera so kaakati naye nze neewunya ali ebintu ebimu onootugamba nti omukazi yakulukuta emyaka 10 naye mu myaka 10 ate twawa omwana wa myaka 3 is that ono gundi beeramu n'amagezi naawe oluusi ng'olimba bannayuganda kuba omwana kati ndowooza wa myaka nga 7 oba 5 simanyi buli nnyo emyaka gya mwana naye awo yayogerera ng'omwana ali mu myaka 3 ndowooza kati mwana wa myaka nga 7 musanga yakozesa gundi artificial insemination ate ko omuntu akulukuta ate omuntu ali mu kukulukuta azaala afuna olubuto oba lwa mwoyo mutukuvu tumanya tutya mama Maria yekka yakola ekyo kyali kya mama Maria yazaala Yezu yekka tuddeyo wali eri nze mbadde mmanyi Matovu ye yaŋŋamba mbajja fulumya lisiti olukalala lw'abagundi ba exibe mbu yayogera bawera kubanga ne bannange oba abantu abamu bagwa ku ddalu naye olaba ebiseera ebisinga waliwo byokola ne bitandika okufuluka kati byo bitandise okufuluka yeekuba ggoolo azanya omanyi bigiri omupiira bwe twazanya ne bagamba ozadde nga gukuyise bulaike so kati byali mu kukola kitegeera nze mbadde mmanyi nti ku sooti nze kutegeera kwange I thought bava eno mu ndeeba gye baali bajja beebojjererako na biki naye kumbe ne ku sooti bwe yatuukawo sooti alina bwe yali alyawo ko ate ye yabukwana omukazi kati golooza nti era oyo omusajja yakwana oyo muwala bwe mbadde mmanyi naba nno yeetegateganga oyo mwana kati nze kankubuulire toyina oba nkugambe nti nga wali omutunuliddeko naye bulungi nnyo wamusanga mu biwanvu mu bimpi yali mu biwanvu wali omulabiko nga tasibye enviiri
obanga tayambadde wig obanga talina makeup oli mwetegezaako na dropping empapulezi bwali ku makya wamusanga ali ati kuba ku makya batugambira nti omanyire omukazi omulungi ku makya nga yakazuuko babikinga kubanga awo ebiseera byali akeera kola sho ndozo yali yakaggwa we na dropping empapula ezo naye wamulabako obuntu obwamukuba manyi buli obulwadde bwedda babuyitanga oba simaama nikwambie oba simaama biki nawuliranga ku bazadde baffe kuba nze tatange yali musirikale so nga tuwulira emboozi bazinyeze ozimanyi zikuba omubiri gwonna zakuba oli wala yaliko musirikale naye siku zino entalo zalwanye ngaolina oli 22 olina x wa 52 olina omusajja wa 52 nga lwaki ofuna birwadde ngaebi sebbanga limaze emyaka esajja omaze kusooti bino byonna gubadde obimanyi ng'ayina tasobola kwambala ngoye nyimpi gwe mugamba aveeyo azambali ebifaananyi waliwo ekyo byeba matovi yaŋŋambye era nga bw'aba akuyambye ayambala bucupa buno bupayipu ne bukola ki ne tasobola nakwambala lwe lukoma muno byamukuba omubiri gwonna so this kyokugamba black biri awo mpozi nga kati yanaabako ebimu ne bikola ki sente weeri sente kati weziri biyinza okuba byakola ki kitegeera kisoboka okubeera nga lakumakula yeyeetega si kisoboka kuba nze namwesangira nze kennyini ng'ayambadde kapatra kakoma eno naye okumanya nga banaye ebintu by'omukwano bizibu oba kwolwo bannange oba yeesiiga butto nga yenna ameremeeta muno oba yali yeesiize butto simanyi kati nze ngenda oyingira mu ofiisi ng'ali mu kapatra kampi nnyo bwe kati yali n'akaleesu ng'akasudde oba baali bava kukola ki kyesimanyi oba nze enkonkona nnyingira omanyi bino ebyekizungu by'okonkona n'oyingira mukitegeera gwe kyeka bakubindako n'ekiruyi kati waliwo wamma kati kati ntegedde obusungu bwe buva ku kituuti bwe yakuvumiravumira meekaapu biki byonna kati ekikyo kisukka nkitegereka kikyo kisukka tekiriimu kitegeera kuba nze nabeesangira kitegeera era kwolwo lwe nawanika ne ŋŋamba ho kati wano teri kuddamu kwogera na kunyumya na mukyalo ono bigambo bisukka 2-3 kuba enkolagana ye n'omukulu kati ki esusse weerina okukola ki ekyo yakimanyira oba wagenda okigwiramu nga byali byatandika dda okutambula yes byali byangatandisa big suspectinga kubanga tewaaliwo omuntu yatuulanga mu motoka y'omukulu not even the wife naye ono simanyi tugenda gindi waliyo omulongooti ogugira ki ng'ono yeeyingiza cwi mu motoka nga bagenze simanyi 40 bagenze ku mulongooti gweyo simanyi jjinja waliyo kyebembaale okitegeera naye ne twebuuza music manager ne ebyemirongooti omwali gendeddemu oba engineer ebyakuba babasanga ngeri so nga oba olina amagezi okola ki otegeera nti emirongooti bagenze giyiwamu oba engine oiro oba kiki kakati awo bambi ndoza we yakola ki okitegeera so awo nemmanya nti kati mandi awo tuwulira ne bbiini aga bannange musumba yakubye gundi kiisi naye abasanga mu kolero ng'amukubye cheese agiyita cheese nga ye yeekaaga musajja wattu oba oli awo olina n'omulala enkyanaga bannange enkolagana eriwo kati oba oli awo ne bamukwatako mu kiwato n'ogamba bannange kiki kino naye nga tewaali muntu mulala yenna musumba Bujjingo gwe yali oba akwanako oba ki apart from makula by then maybe ayinza okuba nga yali gyali naye nga si waawo muki mu kampani eyo kuba waliwo omukyala atukula bwa brown bwati mukyala munyarwanda avuga jeep yajjanga era nga ye bwajja bazze ku ssaawa 4 teri kuddamu kulaba mukulu teri kuddamu mulaba kati oyo gwe twali tukola ki nga suspecting nga wakola ki they been that office there but no more thing paka jeep wenavaawo oba baali basomanga byawandiikibwa mumanya mutya bayinza okuba naye ebiro ebyawandiikibwa ngaawe ebyagundi biyite binagira ebya tedi okwawukana okukola kuti ebyo byali tebinaba ali waka taliiwaawo ono naye ali awo mu kaofisi akyavuyabuvuye tannamukwasaganya bulungi kubanga wemba mulina kusoma ebyawandiikibwa ogira otya mu kantu bwe kati kansolingi ebaaba
bakansolinze wowe abasumba bajjanga mu counseling lwa counseling yagikubanga check eno yali yanyi onaba yali alina gwe yanyumizanga na buli omu awo nga yakitegeera nti kintu ki nga makulu abacha awo nga tanajja mu kifaananyi ndoza nga kali awo nga akyali awo bwatyo nenga ffe oli gwe tukola ki ate akajipu badde sikamanyi oh my era god waba gyali eyo yemanyi jipu etukola bwati ya black era nga buli wajjaawo ndoza nga agula buganzi bami nga ate nga sente atuwera mu $1 Pacho njagala nnyo programu yo $5 Pacho njagala nnyo gundi bambi onsomera bulungi amawulire $1 gundi yali atuwera mu $1 oyo mamitu cyana kino mamitu oba mami 3 oba mami 1 kikati tomanya gye yalaga tomanyi gye yalaga nedabeera bweru eyo nga ajjawo eno oza every year nga ajjawo oba mulundi gumu oba ebiri nejipu etukola bweti era nga bwajja n'agivaamu ogamba mutuufu oyo avudde mu jipu yoyo nga ye alabikako ate agenda n'ateekamu patro oba nga ya white jjukira omweru ennyo ku patro ya white oba ekintu kyonna nga kya white abeera ateekako akagato jjukira aw'e Bulaaya azze n'ebyekizungu ate alimu olulimi kikwekyo kyewalaba oyinza okukakasa nti ddala kituufu ebintu bino birimu eddogo makula yajja n'eddogo kuba olaba bw'oba walaba ku oyo n'ogamba nti eddogo teririiyo nange natuuka ekiseera nagamba nga nti teririiyo nange bwe nali ndowooza nti teririiyo kubanga wenzikiririza nti gyeriri oyo mwana naye tafumbira abakozi ba staff era kwekundoza eri anti bamala nakolayo ka restaurant yatwala akativi ka bini kakayanira paka leero akamunyiiza paka leero ke sajja batwala akativi ke omanyi omukazi oyo agenda neyefuula nnyo omuntu alisowe aholi nnyo nti mutuukirivu naye obeera omutuukirivu akativi kamuno lwakipoto kamuddiza oba omugulire yakala cause you can nkimanyi musobola woba oli mutuukirivu lwaki tedi tomuddiza bbaawe nga bwe wazzaayo fx naye nkubulire wamala nange ku FX obubi bwayo na bikisiso agitwa njikuddiza FX njikuddiza kuba kati with my height with my body tulemu FX njikuddiza nange njikuddiza oze ekyekyapa awo yalimamu ne FX njikuddiza omukyala yavuddeyo n'atutegeeza nti ye mu kasino empologoma tezamulya andi tezamulya naye kati empologoma y'omukyaki yeyamulya guli guwologoma ziri zaali mpologoma naye kati nezitamusobola buli bwana bwapola naye kati yatuse ku guwologoma gw'omukyaki ne guli oli batobyage nti zibuli eri kyekaye yali amuyita mpologoma bwali buyana era ndooza kati bunatandika kuyonka naye kati yagudde n'agwa ku guwologoma gw'omukyaki muline naye bannange n'ekyo kituzaawa kiraga nti obwenzi gye buli mu church mu kanisa yes okitegeera kyongera okuexpose nga ate obwenzi obuli Canaan bannange mbabuulire wangi obwenzi obuli Canaan bwali babusiga ne bakamerameni abo ng'omwana abeera abo bakamerameni abasulayo simanyi bagenda mu overnight na biki omwana abeera n'abawala nga 5 ono atudde wali oli ali wali omulala wali kati ekiro overnight buli omu yeesunga ani asula n'ani kwega abaana bali ku sooti beesunga nnyo overnight baganya overnight naddala bakola nkamera kati abo baveeko mwennyini mu church obwenzi obuli wali omwana abeera alina atendereza n'olowooza nti nno mukama ali kujja muno na ssaawa eyo amutwala ti alisososoholye nga naawe otyokola naye ekiro bye bakola omwana n'abeera ku ngoma nga yakuba engoma naye n'omusanga mu kifo ekimu nogamba newekanga n'okwekanga nogamba nze Pacho mbadde ndowooza nze yali badde eno ono naye gyali bakirinda ku biki ate kati mbadde sibule biki byewalaba obwenzi buli ku baana abeeyita abaweereza mu kyaki eyo obwenzi buli ku bali butonya bwe butya nti babujja ku kitaabwe kati maama wo abeera omuvumi oba kinaweero tomatikala okula oli muvumi kati era oyo nze we yanteekako n'oyo nani obwenzi buli ku kyaki eyo olaba bulekesaawo n'embaga ono n'alinda kakati no waliyo olunaku waliyo omuwala omu nga abawala babiri bonna nga bali kulinda muvubuka omugenda banjula tonabimanyako ebyo bali ku kyaki nabo ku kyaki eyo balina katuuti bazina mwoyo wa mukama biki kitegeera obwenzi buli ku kyaki eyo
nowe mindi asena kugamba obuli wali eri tebwenkanika mulugeza tuzogamba buli ani match tibuli ani rival tebuvuganyizikika obwenzi buli wali mbu overnight webeera overnight condom zinonyawo ki kuba ogenda wenkeera nga condom zaguddewo ziri eri yonna gye babadde basabira nabiki ziba zinonyayo ki abo no be bayambye ne bakozesaako ku condom okitegeera ng'ogendawo n'otukawo nogaana eddala wano wendi mabega w'ekituuti wabeerangayo kitenti negundi ne container abaana nga gye kiggwera ogenda nga agenza ofuuka owulira amaloboozi ag'eggwanga n'ogamba ye twazze mu overnight twazze mu kiki kino simu yange agala kungoba eno shayi zaaka ino gibeerangako alomukubira mubuuze waali lindako nze wali omumanyi etegeza nze ndi ku buntu butono nnyo obwenzi ne bakugamba oyo Pacho enkya tojja mumuwasa oyo mudokolo oba muki twagala owasa eggwanga bweriti kati oyo muleke wakoze introduction ya sente iwe muko okoba ki ndi wano ku show ne Pacho nze byayogera binnemye oli waba wandize jangu kuba mbwenu kukanana nimba olumu bakwesagane kono mu overnight gwese dinda Pacho dinda ku bino teyabinga bannange mukama katonda bino byetwetumiikiriza nti weewa omulimu nti kati oyagala nnyo kyaki biki kuba nayinanga mu kiri ekyatuyingirangamu nogamba ye kankole ki oba tuddeko waneeno nga bambi osanga abantu nga bacleaninga you so participate kuba bambi be bali batuwa ssente so kati ogenda ocleaninga certain place you get condoms anyway like what okitegeera bambi sente zaffe zaali zivanga eyo kati ekibuuzo ekikulu kiri nti kino sijja akawuka akali ku Canaan simanyi era ko baaba singa bateeka wali gundi akuuma ne bukakola ki ne kakebera abantu tujja kulaba kumanga ekiri wali era nze nsaasira n'abazadde bakyaweereza baana baabwe baana buno leero wali buno simanyi obwazinanga obwo bwana obuzina obwo bano abagira batendereza abakola batya waliwo ne groups obwo obuwalawala obuki oli aba yakava kugwenaga do you know what happened yesterday nti boogera nnyo oluzungu obuzinyo leka bali abo ku kituuti waliwo some groups of some youth obeerawo yes ate bali ate loza basinga mukama waabo era nsaasira omuzadde akyawa omwana we mwagende eyo asabe busimanyi overnight naye oba eyajja eno overnight bagirekeddaani kuba nabalabirwa message awo tujja lindako neebuziza yasigadde mu overnight ennaku zino tekyali ojjukira bwe bagenda wa Kabaale baali Kabaale ku bintu bya MK ani yali mulancawo nze simanya nti sibiraba bakubawo repeat nze naddayo mu kyaki yange ey'abakatuliki ndi Catholic so eki wali walokokako no saalokoka naye nga of course nga nina okweyisanga like nga nina okubeerabeerangayo ng'olina okweyisanga wootasaba kigobya bw'otayambala uniform kigobya naba noono omuntu emabega yali avumirira ekyoga nti okwawula yawula mu maddiini n'oba musiraamu kati nze nkusesa nga bw'otasaba kati nga naffe twamuyiga amagezi ng'oveewuwo omanya nti praise enetera okugwa kituuti alinnyako 6 kitundu oba 7 nga naawe ovaayo ku 65 mu contract byalimu was it part of the policy ate byalimu it wasn't but I mean like kiringa bw'oyagala to dictate naye nga ate naffe bw'odictatingira we are big people we are mature so nga kati omwana kyakola nga kyetukola tujja tumanyi n'okwerondamu ne tugamba kati ono naayita wano oba tugeza ayagagenda mu biigo ayite wa mulabe bamulabe ba kamera zirabe yazze era wa oluveeri ayita bwisi nga shwi ng'agenda oba okyegera kuba manyi bandabye naye ng'ekyatutwalangayo kati kankubulira olwaleero it was because twali tutiira emirimu gyaffe ogamba I have to be there okitegeera n'ogamba overnight eno nange kambereyoko naye nga kyosanga bakola mu overnight n'ogamba era nze it was one overnight the second dose saddayo nagamba I will not waste my time here kubye nalaba mu overnight nagamba this is not a place to be era nze okusalawo kubanga oyinza okwebuuza
Pacho lwaki wasalawo ne weegoba ye nga bwaga nti yatugoba nze mube wagoba sirimu nti mwalemwa kuba yagamba yalemwa ku kyana eno nowala ebigawo byessaaga olumu kudda mbiba bizitowa naye olwa record setting a record straight omukulu yayogera bwati nti otambudde mu TV nyingi mwezimu wazeerabira nozeerabira radio n'ezimu I think I've worked only for 3 TV stations and that is Top, Salt and Kingdom. Omukulu yatugamba n'ezimu tozijjukira ku Now TV oba mugijjukira yajjawo mu biseera bya COVID nali mbakolera emirimu nenga ndoza saali nnyo ku set though at one moment baatuuka ne baŋŋamba mbeereko ne Segawa wa Capital ndoza omumanyi yasoma amawulire g'Oluganda wa bit nga tukolera bya bufuzi yes ya naye ng'emirimu gyange gyali basically producing a show. So those are the only TV stations nali nkoleddeko. Atugamba radio stations z'okoleddeko buli kimu buli wamu ogenza alaga nti olemereddwa. I've been on UBC, I've been on Subi FM. I was the promotions manager there. Ichindako Mordecai Mulisa omujjukira. Mordecai Mulisa. I remember that name, yes. Aliyo nakutumira. Byali atya. Ali America eyo. Ampe ku sente yagenda America. Jalabira olugambo. Ate mgundi mpa ku sente. Mordecai abaana banyumirwa olugambo. Kozo gayogera bawe namba yange. Bagambe registered. Mobile Pachotoo Asiimwe. Nze mbadde mmanyi. Baweereze ku $1 tulyeko. Yes. Omukulu yatugamba kuba igwe ebivumo bye wavumwa. Simanyi ndowooza no bini mbizi na biki. Dustbin naye ate dustbin yali efumbira omuntu ategeera. Yes. Tolaba nti naye yafuna omukisa okubeera nga gwoli dustbin naye ate nga gy'ofumba ne ono ategeera abirya. Naye tabeera dustbin abeera kyawo. Wakati wembera dustbin yekufumbira emmere gwali obeera era nekyoli oba olya kiki kitudde wantu wali eri njagala muntu bino kiswaza n'okuswaza abasumba be twandisuubidde oba bannaddiini twandisuubidde sijja kugeneralizinga mu naddiini kambeere specific naddiini gwe twandisuubidde. The fact is records bikasera oba ogenze mu UNAIDS oba ogenze mu Uganda AIDS Commission whatever statistics zeyongera buli mwaka nti abaana abafuna just from 2020 up to date bakulaga nti infections abaana abafuna abagetting infected zeyongedde nnyo naye nga abaana balizifuna mu makanisa eyo gye bagamba nti mutulimu overnight simanyi basumba bennyini abo who organize those things ogenda osanga nti oli alina akawuko bakati aba ayagala kasaasanya busaasanya ng'akatambuza alina omuwala gindi ono amutungira engoye naye amuliko oli asha gundi oli washipa gundi ayimba bulungi nnyo bajja nnyimbireko mu kisenge kyange ndoza kati awo bwabeera agamba tindoza kamuyita annyimbireko ate n'omwana musaasire ayagala okuyimba ekitone kyakya ayagala okuweeza mukama katonda ate atya ne mukama we ate n'ekirala mukama we ayina ne ku ssente agamba lwaki sigenda noono okitegeera ne bw'amanya nti waliyo gundi naye naga sijja kukola kyona ayina ssente nange kambeereko. Pachotoo ku kyewalabako Canaan land eringa kiddukiro kyabwonoonyizi nakwegamba bwonoonyi bwokka obuli eri kiva ku media house nekigendera ddala ne mu kanisa kuba nze agundi alina weyagambirako nti oyo Pacho batugamba yayendekuza is it kwendekuza I don't know Luganda nenga kyekitufu okwendekuza so neŋŋamba kati ekyo kyokka we nawulira ekyo neŋŋa tegeeza bakkiriza nti ewaabwe ku kitebe kuliko ki obwenzi okitegeera kati nenninde era nasaba mu episodes ezaddako neŋŋamba abantu bannange nsaba ngeri gye mulina media yammwe kamera ate mulina ziri ez'ebbeeyi ennungi njagala mugintere mutandikire ku musumba wamu yennyini ambuulire banze nali mukwanyeeko ate mugitoolooze kampuni yona n'abaagenda mubaleete ayinza okuba ye yandinamu na interest kubanga kimu bibiri bwe twabeeranga mu meeting bannange bakazi mmwe mulabire ku Pacho ng'alabika bulungi ku seti bannange omwana yeefaako omwana alabika bulungi alayika ye yenayina ekintu muye about me era nze n'obutakanya bwonna obwatandika okubeera between me and maybe makula okutandika okufuna that fear yengeri musumba gye yali ampraisinganga mu meeting
Pacho alabika bulungi ku set, Pacho dresses decently, Pacho ayogera bulungi, n'aletamu nekiri nti mukimanyi nti omuntu ne bw'oba omulimba n'engeri gy'oyogeramu nenge gyokola ki mukimanyi fe abamu tetulaba TV lwakuwuliza bye mutugamba tulaba lwakulaba mukyala alabika obulungi wayina meeting ekyo nakikola ki era nga buli meeting ag'abakazi abawala abalingayo by then abakazi betwakolanga nabo banange mulabire ku Pacho dresses well ayinza okuba byambadde si bye byebbeeyi n'agenda nabipackaginga bulungi nnyo ayinza oteeka mu katopu ke maybe kaguni n'ateekako ekkooti n'alabika obuvunanyizibwa ng'akupasivinga oti akulaba atyo. So I think awe yatandikira okufuna that fear nti maybe oyo omusajja ono yalibanga agenda kola omanyi omubbi tayagala bakole ki bamubbe okitegeera saawo n'atandika nga bwanteerayo music making sure nyimba nga 2 tezijja playing osegeera wezibuuka n'ogenda nti ogyeyo olulala okube tugeze bakuwadde josted kuba show yange kati nno kankunyumiza show yange nze kyesaamanya kuba yajjanga after lunch lunch hour era ng'omusumba agamba yalinga lise nange number 1 nze nga simanyi lwaki ali my number 1 listener kumbe eno omukyala aba yamugambye I've dedicated to you all the songs Bushya Pacho nga mulimu zino wammanga jamo nyambalira akateteeyi ko ezo nazikuba ne kano ndi mulave baby tanana sinze naye nga baziteeramu dadi kitegeera mungamba nsetinga mu position mwono nsanganga radio y'abalokole nkubuli enyimba ze nakubanga olulala luliwa akateteeyi kantale n'aka OS nina nyimba awo zaali ziwerako show yange yalinga nyimba za mukwano nga playlist yonna ki kati lumu nenkola mistake nenkyusa yajjanga akamotoka nga by then akyavuga akabbulu aka kampani yakaleeta konna nga wonna wekayita ndoza bagamba kaali kasinga na ambulance okudduka kati kwolwo lwambotolera this shows this music is basically za mwami wange biki kata twekubire mu studio nenzo manyi nina obusungu ebyo nabyo byakolebwanga mumaze otegera mwali mwategeera yes nga otegedde kati awo kati oyo omukazi yasasula nosasula abamawulire bakube ekintu ekyo mukimutamanyi fe tumanye mumanye kuba fe already munda twali tukimanyi tumaze nga mwaka mulamba n'ekintu nga yatufuga netubeera meeting ndoze ewaka we baba badde ku dining table nga Bini bwe yagamba ebintu byonna byasalibwanga bwowaka nga bali ku kyeggulo segera era nga bagamba embwa ya Pacho enkya tugigobenge era tesula enkya nga bakugoba era Bini nga jagamba Bini akuwa info werindemu nga wetereza mukyawa oba kyegeera so all decisions were always being made at home. I think amaze okuwaako mwami we bulungi nnyo nga kasupu kanoze nga agamba bali ku mmeeza kati awo nga banywa akatunda nga kati ono naye olina kolese wali eri ajja avuga emmotoka agiyingiza waliwo fight kiki ebikonde byanyuka no she came to the studio and just open because you know omuntu ogye n'amaanyi n'aggulawo obuguzi olulgi namuga what are you doing lwaki ennyimba zikyusizza biki Pacho kati nze yajja n'omuliro tenze nenkulaga nti ate enkuulinga siina kye nayogera okitegeera kati that is the day when namanya nti eyo music gwe bakuba gwenkuba mu show yange wa mwami oyo okitegeera ng'omuzzeeko oli mumuzanyiramu muzzeeko ni mukuzanyira mu laavu y'abali okitegeera saawa wemmanya nengaye era music naddamu nemmuwa ekitiibwa oyo nga nange ensudya nti omulimu ngwagala ye bannange muno obuyimba balavu bannange bobeera mu mukwano bannange otegeera nange ensudya era nga bw'okikola ng'ekyebiri ekinyanya nga kijja leero wankoledde sho kwata nze nga mmanyi bambi bampa buwi biki nti basiimye sho kumbe nayongeddeko ebigambo ebirungi eri ddadi bannange omukwano gunyuma bannange omusajja nga akwagadde n'omukyala n'akwaga nga bw'omanyi bwe twongerezaako ebigambo kumbe oli mu kuzannyiro ly'omupiira otegeera so nga ati lumu nfuna obuzibu nkubawo Kamiri baana baluyimba kinze Julia neyagalira Kamiri talina lwalaavu lwonna luli awo kyokka oli yali ataddemu oli saizi yange tinananananda kati oba ne lubuukako ataddemu semakula oli mu kuteeka mu mayanja ndeeta mu shida za duniya Kamiri oli n'agamba laba ono kitegeera so nene bwe nandibadde nze
nyeega naye episode zino abatulaba ku Uganda y'enkya I think kiri gye muli okutegeera n'okubuuka n'okuzibuka amaaso ekinkanze sho n'ensukka nako kyakusanga bupiira ku Canaan land ekyo nkyali mu kutya era waliwo yawezza ekibuzo ng'abuuza nti aliwa nti waliwo couples ku Salt Complex known by the staff apart from the boss. Waliwo couples, waliwo abaali bakola nga Bujjingo kye yali akola oba waliwo abaali zi couples zaali zimanyikiddwa nti Pacho ayagala gye bali naye ate bonna n'abikola kikati waliyo omu bamboogera amanya no baleke naye nga ekyo confirming nga kiryokke baliyo naye ate n'abalemesa mwattu kati incident yali bweti muvubuka oyo yasooka novaayo yavaayo bakati ali mu bikibambi yali akola ku kamera ayinaawo gwayagala ng'asoma mawulire era ye akyaliyo nga buli omu akimanyi nga bambi banatera ndoza n'okwetegeka abagende oba biki bwe bitwe naye nga kati oba omuvubuka ate ayinayo ekyebbeeyi ekirala ebbali kyokka nga nakyo kyakukyaki tujja kutya obimanya naye nga naffe ku kitebe tumanyi gundi ne gundi bannaye ngera ne tubalaba awamu nga n'omukulu ne waabalaba tumanyi saa yonna bacye akati munange oli omuwala lumu maama we epatulira bwalinnyemu kakati bano olugambo lunnuma lukwokya lunnuma bulumi abalala obulungi gye bubalumira ku olugambo lukuluma okitegeera kakati omuwala oli omulala jukira n'omuvubuka nga alinayo omuwala omulala ffe tetwamumanya naye ku kitebe tumanyiyo ki kati oba oli yali yamukwanako dda nga kati oba nze saabimanya saabitegera bulungi oba ng'eri weeri waba ali complex ono yowoku complex yowoku kitebe naye wabeera mu life endala waliyo omulala baaliranga nnyo embizi eyo ku soya eyo kugaba road so kakati munange omuwala ono lumu ng'agamba gundi we maama tugendeko baali basabira nnyo eyo nabo ne bajja ku kitebe bazze kusisinkana musumba kakati munnaye musumba bajja saa 9 awo bazaali 9 awo nga bamutayiminga lanchayi bweggwa eno ng'ajja 8 biki kati otandika omulaba ku 9 bajja ono muwala azze naye ne maama we bagenzeeyo tebanyumiza ne banyumya naga munnaye muwala wange ono alina n'omwami wakola anagenda omwanjula saa yonna tumulinze yaani boogera amannya g'omuvubuka musumba ayita omuvubuka omusumba kyeyakola omuvubuka oli amugamba baŋŋambye ogenda kuwasa ono omuwala ate gundi gwe tumanyi wano. You know what that means? Omuvubuka bwatyo bwe yeegoba ku olwo lwafuluma awo n'amanya ndoza bitabuse bikoze eki we yafuluma teyaddamu kulinnya ku kitebe paka leero. Manyi babenzi okugamba wamala waŋŋamba gundi senga nno nkikuŋŋamba tuli naawe nze naawe naye nga n'oli wali nga ne maama w'omuwala kuba maama w'omuwala yakugambye nina ano munnaye mukoddomi wange akolera ono yaani kwegamba yanyumirwa nnyo ndowooza the other people oba setaani be yayingiramu to destroy people's marriages ate nga mukama katonda tuli ku nsi kuno marriage weetabanga eri stable buli kimu tekitambula bulungi tulina okupreachinga gundi ennungi nnyo ku bufumbo naye ate gwe oba oleeta bisattulula kubanze ku lwange nali ndowooza bano yali bagumiikiriza ne bagenda nayita omuvubuka ono yekka okusooka ku magezi gange amatono ag'ekidokolo ng'omusumba ng'omusumba n'agamba omukyalo ono omumanyi mukyala gundi omuwala gundi omumanyi nga baŋŋambye ogendagenda kyokka ate wano tumanyi gundi what are you trying to do oba kiki oba ono n'amunnyonnyola nti oba oli ye yasooka ndaba nga tisijja tambula naye kumalako naye ndi ne gundi kati gwe njagala okukola naye muno n'omuleta n'omwembalasinga bw'otyo bwa endingirawo omuvubuka n'atambula n'agenda teyaddamu kulinnyayo paka leero paka nkyandowooza paka forever and ever. Omuwala ono n'asigala awo kati ali mu bbanga. Lwaki obufumbo okusooto oba yes ku side eyo Canaan lwaki obufumbo tebuwangala kati ate bunaawangala butya nga ne mukama waabwe naye kyegera nga naye tali gundi kuba kennyini yabireeta omwana bbiini akugamba
ba eggulo limu introduction eyali ekamuli oba yali kamuli wa eyo mbusoge eyo omwana nga muweereza ku church omwana by the enaku zalinga yagwa eddalo nga bw'olaba Faith watambula kati n'oli omanyi kye kitegeeza wamala okwambala kadaali n'oyambala n'ogenda n'otuuka ne ku church n'olinda n'ogamba oba bannimbye n'ogenda ne ku reception nga buli kimu weekiri sinti ab'emmere tebaabaddewo sinti tewali soda sinti keeki teyateekeddwawo sinti kiwamala just tell me toma gy'oyitamu ebbanga lyo lyonna obulamu bwo bwonna as a woman nze men you can whatever naye omukazi naddala nga lyakoochekera nga newaabwe wavuddeyo last weekend n'abazadde be bazze bannanga b'okukyalo bonna nga bw'omanya ebyokukyalo kati abantu bajja kuddayo batandika okumira banaye mmanyi ekyatuuseewo omugole teyalabise ogenda okukubira omusajja essimu teziriiko okuddamu okuba bannaye nze nanyiiga kubanga ate omusajja yali muteesa ndamani teesoti nanyiiga naye bana abakoze eki oba basengayo busenzi kitegeera bagenda omukubira mbu nga bagamba ali soroti simanyi yafunye naye biini agamba byasazibwamu awo ne bamugamba oyo togenda muwasa wakoze embaga ya ssente mmeka tugenda zikuddiza oyo tomuwasa kuba mukwano gwa Teddy oba kubanga musoga ogenda naye tuwasiza omusoga atufuukira ekizibu ku church. Can you imagine that kind of tribalism? Lwakuba just fumba omwana mwono in the future. Joyce can never have peace, you people. Ate nawe tujja funa that peace. Manje kitegeeza nze kale teyalinze nenze ndoza oba lwakuba nina omutima munafu nnyo nenze ndoza n'alifudde pressure. That's enough. Kimala omuntu okubeera nga ali distressed. Omwana oli ennaku ze yali abulirangako enjiri awo nga nengolabira ddala ng'omuntu omulalu kati kwegamba alimu Katonda mu ye naye nga kati n'eddalumu eriri ndowooza naye because oli mukwano gwa gundi ate oli musoga ate oli oba kitegeera nga they want phase out team yonna yali ki yali kumpi n'omukyalo eyavaawo nga baagala buli omu ne woba nga weesembereza tribe webale nnyo ate kyova olaba nti nno talina genda okole ku research emikolo gyawo gyonna waaba yali ateeseemu ssente ng'omukolo gwe yakateeka mu mukolo gwa mbiri ate nga bebeesabira n'okwesabira bannange mututeeke ku lisiti naffe tujje ku mukolo ogwo oba gundi tugenda muwa ssente bwezitine ayagala bamuwe ssente ezo bagende ku mukolo balinga abeegula kati emikolo gy'abantu naye nga abasabira ewuwa abaweereza batasasula batakola ki tasobola nabasondera ssente yes ebbanga lyomalayo emyaka 3 wali olabyeko embaga nti yino omusumba teriiwo bagize nti yes twagala obufumbo obutukuvu bukole butya teriiwo era tulina bye twakolangawo ng'abaana bennyini bagamba mbimbeerera musisirina kitegeera naye nga gwe bakolera alina ssente empya n'enkadde lwaki nga tamusonderako omwana owe servant we naye novaawo nogwe I mean you're living in a gundi eri so luxurious naye nga abantu abakuweereza abakukolera eyo ngenze wala nnyo twali mu biseera bya covid ettaka eririko we basabira si bantu be basonda radio si bantu be basonda tv si bantu be basonda mbuulira walabako Bujingo ng'agabye emmere mu covid nti addizeeko abantu be nga bano be bakuba kati Pastor Kayanja gwamanyiira yali yagaba emmere nakati omanye Karamoja Musumba Kayanja kyakola ne mukyalawo ne project za church ye I'm not here to speak for them niye twagala ebintu ng'ebyo they are doing something bizaako ku bantu mubafunyeemu ssente mubbye endiga zino naye tolina land yino wajja kwayalinga free of charge kuba gwe tewalina ssente abantu ne basonda ngaawo balaze oli ku mulamwa naye kati byokola kati olaba kano ke yabadde mu Serena bazizza enjiri akantu nakalabye leero eyedda mbu twagenda Bugembe ne tumukolera obulango naye nga tetumanyi nti ab'ensi be bagenda okubeerayo ku mukolo biki kati ne bazza ne kana akajjo nga naye ali ku muziki bw'ati oba yali anywedde ku bbiya oba yanywa wayini Isaac yangambye mbu yabadde John Walker ayinza okuba John Walker kuba John Walker was walking on the head ng'olabira ddala I swear omwana Isaac oba yamugjawa nedda era kubanze nalabye kubanga n'amazina ne biiti yabadde tekwatagana naki kati era kitegeeza John Walker yabadde walking on the head naye nga tugenda awo ennyini isho ya message kiki what kazije tuwumbewumbe kuba azije Pacho mute tuwumbewumbe kati tujje tumalirize kuba omuga
tulina leero twakomye ku kaamazzi ne tutaddawo bulungi. Akamazzi tokaagala bana akafuna olulala naye baso enamba ya Pacho bannange Pacho eyo namba gyolaba ku screen osobola okubeera nga yes omugambo mugunyumirwa bannayuganda banyumirwa okutokomoka omugambo yes naye munyumirwe nga bwoga nti apa kyakatunda kaaka ekyo nakyo kikola kizzaamu nnyo amaanyi agenda okujja omulundi oguddako atokomoka omugambo nga tuga nga nawe nekyokunywa nga gwe bwoli mu kunywa kutuzzi nze ndi wano sirina Isaac Saturday ajja kugamba ekyokweby'okunywa bineno gyabigira yamanya naye kanzije tumaliza akantu k'amazzi ako nawe nkaagalira ennyo naye kanzije tuwandinga up ne gundi ya Misaki Semakula Isaac yange nti omukulu wedda amulabanga sigosiimira ng'alina engeri gyazimpafala naawe ate wali okuvuma nga ayogera dda n'asitula omukazi naye omukazi yeewaddemu ku gundi nga atyatya ne bambi awulira naye tafiiti nga naye ttiimu kwekaza oza zino sho zibalese waggu timu kwekaza ani naffe batukolerayo sho muganda wange kuruno yadde kusena nga akafansonyi mwekali omukazi simu ye katujje ne sheyo n'ebirala contradiction omwami ono zazaakola yabadde ewa Misaki Semakula ng'omuziki oguli eri oba basooka ne banyweramukko wantu manyi ebyokuserena bya bbeeyi kati olina osooka n'onywerako awantu awalala ebyebbeeyi entono wali n'ogenda n'okwata ecupa ng'emu n'obuzaabuzaako Isaac yangambye yadde agamuweereza ebyana mubamunyegemu katujje Uganda y'enkya